Ugandan Lifestyle nze Segawamu Rashid. Akati saha munnange fena tukimanyi nti olunaku olwaleero lwe lunaku olw'ekivulu ekice. Kati wetwogerera emirango gigera kubeera nga abantu batandika okuba nga bayingira era abakyali ewaka musobola okubeera nga munnange mukwata buboda muvuga emmotoka oba mulinya taxi musobola okuba nga mutuuka. Abangi nnyo bagenda okubeera nga babeerayo era nga bwe yabasuubiza. Ekivulu kino eno akiteekedde ebbanga abawumoja kosa ne Kings Love Entertainment be basobodde okubeera nga munnange bakiteekamu amaanyi. Bangi abasobodde okubeera nga bagula tickets ate n'ababookings table bawerako. Mu kibiina ekya National Unity Platform mulimu ababaka omuli Zaake oyo yagula emmeeza ne mubeeramu munnange president w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu naye twalabye akatambi ng'agula emmeeza. Mu balala mulimu era abalina emmeeza omuli Namugga Goreti oweeyo esembabule ne mubeeramu abalimu enzo n'abalala. Aho bonna tubasuubira okubeera awo mu VIP section. Ekivulu kino eno kya miteeko esatu. Waliwo abalina osasula emitwalo esatu eyo ordinary bakuyimirira. Ne wabeerawo ab'emitwalo 5 VIP table nga bwe nabugambye za mitwalo za miliyoni 3. Kati wetwogerera akulidde security ya gavumenti eno ya poliisi wabula security eno ey'okuludda olulala ye Sauda Madada, abamu bamuyita Geno Sauda Madada. Ono nno mumujjukiraawo mulumbe oba mu kuziika Honorable Segirinya. Era ono kigambibwa okuba nti ye ne Kasagga baavaawo bubi nnyo. Kali n'olunaku olwaleero alina obubaka bageze maaso n'okubeera nga aweereza ng'alabula. Sijja kubeera munnange nga muwanda ebigambo mu kamwa kamukutere mu ddoboozi omuwulire. Nyenda kwa listi z'abantu ababaka baguze tebo. Omuntu nga teyaguze tebo ne wabeera nga ayagala kopi ne wabeera nga akusula munda muno tajja kutuulamu muno. Bw'onoolire ssente ng'ereeta bajja okusaba kasuka eri bawulire. Abakulembeze ababaka tebaguze wano tebo. Omubaka alina anajja mu sayidi ya VIP wano mu kitundu kya King Saha eri. Era tojja ng'ogoberera eggaali ya pulezidenti nga tolinawo wano mmeeza ababaka mwagaanye ozigula. Temwaguze tebo ate nga twazibawa. Temwaziguze temwawagidde King kati mugenda kwennyeko. Mumanyi okujja wano ne muyingira mwena ne muyiika. Pulezidenti onoonsonyiwa. Omanyi lwaki ntadde n'abantu bangi kubanga nze manyi akavuyo k'abakulembeze ke balabye nti King mulaga mumwaga temwaguze tebo. Nze mbibagambye abaguze tebo ababaka tubamanyi temuwera na 5 temuwera na 3 mulinga ababaka babiri bwe muti. Katabaazi yaguze tebo kuliko Basuzani kuliko naliko Namugga tebo yabo Bakatabaazi. Ajikawale tebo yote baguze wano tekulaba. Ebyo bigambo oyinza obigattako ekirala. Naye nsuubira tebo omuntu waba agiguze ng'egendako abantu 8 abadde eddembe okuleeta oyo eneeneena gw'aba ayagala. Oli asobola osalawo n'agamba mu bantu 8 gundi ne gundi yajja okubeerawo. Nze ndowooza okulekanga ku tebo bw'ogigula bakuwa ne lisiti oba owaayo ne lisiti y'abantu b'oyagala bagibeereko. Naye webanga teriiwo munnange oyinza obutamanya oli asobola okuba nga yakontributinze ne waba tyakontributinze kisoboka okuba nga oli amuinvitinze n'amugamba omanyi ajjangu obeerewo kubanga nkimanyi ababaka ebintu binene eby'ebivulu tebibeera bintu byabwe nnyo bantu nnyo b'amasuuti naye bwe bubaka bwa Sauda Madada nze Segawamu Rashid.